mbadde England. Mbadde ko Bungereza. Okusookera ddala kulaba family yange. Then we twogerera namaze okusoma nasomye nina diploma kati mu cognitive behavior therapy. Cognitive behavior therapy, advanced CBT. Cognitive behavior therapy, that is to do with mu mutwe gwo muneno omutwe engeri gwo operating amu. I figured it's very necessary okwongera okutegera omutwe gukolamu kubanga jukira nze ndi victim wa obulwadde bwa addiction. Nsomedde emyezi 9. Basically emyezi 9. Nedda mbadde eri private. Ebungereza still much as mbadde nsoma naye ate n'okukola nkola kuba ndi mutuuze waayo. Wadde ndi mutuuze wa Uganda naye ndi mutuuze waayo. Yes. Obutuuze babufuna mu ngeri nnyingi nnyo. Seemu yokka. Lwakuba ezo sijja zigenda mu honest. Sagala somesa abantu be bafuna butuuze be bamanyi. Bukyanga nva mu rehab for the last say 8 years and something. Tuyambye abantu bangi with Another Chance Foundation. Nange tuyambye abantu bangi. N'abayimbi bangi betutte mu rehab ne tujjanja bala kwaffe tetwogera tetukiteeka ekyo mu mawulire kubanga nze kyankuba nnyo so nkimanyi nti tekyetaagisa ate muntu awa ajjanjabwa awona ate kumulabisa kwabo omulabisa ate nakyo kiyinza okumutraumatizinga ne kikuuma obulwadde obwo nga bumuliko okujjako nga yafiirinze free n'agamba kankyogereko naye betuyambye abasinga sina gwe naye ndabe nayimirira n'ayogera beebuzaabuza bamu balaba ne ku TV bw'atuukayo ne yeebaza abantu abalala n'atayogera nti twamuyamba naye jangu otwegatteko tuwere tuyambe. That's the whole point. Banange Katonda ekyamutonze ensi yagitonda tugibeeremu tuginyumirwe naye ate tuyambagane. Just didi mbagamba congratulations mwebale nnyo olutalo mululwanya ewanene wabadde wazibu mulwanya olwakuba terunaggwa. Nkugamba nti obulwadde bwa addiction tebukuvaako bubeera naawe mpaka olunaku lwofa. Kyova olaba waliyo ekigambo kye bayita relapse. Bwogeza n'olobamu katono n'obuloberamu oddayo ate gye wavudde ate kiba worse than before. So olina okukola kye bayita maintaining sobriety. So muganda wange Just Day, muganda wange Didi n'abalala mwenna abantu n'abatali bayimbi abali okuwona mbagamba nti maintain your sobriety, weesembereze Katonda kubanga mu 12 steps eza recovery bakugamba nti esooka acceptance, eyokubiri recognition of the higher power. Baako kyozuula ekikusingako kati nze gyendi recognition ya higher power eyo ye Yesu Kristo ye Katonda. Kakati mubeeko baako gye weeteeka waako gye weekweka mu weekweka nti nzikiriza kino nzikiriza kiri kibeereko baako gw'oyamba kozesa ekintu ekyo ky'olina Katonda kye yakuwa. Nzikiriza nti ebyo ebintu byamagero Katonda yatuwa bubi. Mu Jona andabe Jona just a minute. Jona. Okay, mu Jona 14:27. Prophet Jona Katonda yamugamba agende e Nineve abulire kubanga waali wabi nga abantu bakola bubi nga bawonoona nnyo. Jona n'agaana n'agamba. Jona Katonda bwe yamulemerako ennyo n'alinnya eryato nga ligenda mu opposite direction e Nineve Katonda gye yamugambye okugenda. Asala ebintu ebyo Jona ku lyato omuyaga gwajja Jona baamusula mu mazzi. Jona ekyennyanja kyamumira. Jona ekyennyanja teyafa. Jona ekyennyanja kyamutereka mu lubuto ne kiwuga naye after ennaku 3 kyamuwanda wali ku lubalama lw'ennyanja Nineve Katonda gye yamugambye okugenda. Kakati Katonda ebizibu byaleeta gye tuyinza enzikiriza nti abireeta y'engeri gy'atutumamu. Katonda tagenda yimira agambe producer Didi wangisebo genda oyamba abantu Just oba cute kayi nedda aleeta embeera gy'oli embeera n'ekutuma. So mukkirize Katonda kyabagamba mumuwulirize mujje tukole mujje tuyamba abantu tuyimuse eddoboozi kuba buno obulwadde buli kulya bulya butta busaanyawo abaana mu masomero.